Yes, Red Zone TV bali kubanga okyaliko gwatugoberera bwoba tonaba kubanga subscribing akikole anja kusaba kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko o subscribing ku channel eno okwate kade akaka notification ojja kuba to missing nsonga yonna nze mbere nga ate nkuletera breaking news amawulire agakagwawo ate nga gano gantisa muko era nga nkakasa yonna gyosinzira okubanga gyotulabira wandyagadde okubanga ogamanya waliwo tournament egenda okubanga egenda mu maaso ebadde ng'egenda mu maaso ebbanga lyonna gye bayita Foot Soldiers Tournament ena abaana abakkiriza mu Robert Kyagulanyi Center mu abakkiriza mu nkyukakyuka n'ekibiina ekya National Unity Platform bamaze ebbanga nga tournament eno esambibwa tournament eno ebadde egenda mu maaso mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo era njagala okutegeeza gwali ku mukutu guno ogwa Red Zone TV nti tournament eno ebadde ng'ebeera mu districts ez'enjawulo wabula mu district eza Eastern Uganda side z'ebusoga Mbale Yiga n'ebitundu ebirala ebiri side eyo abantu babadde bo bagijjumbira nyera nga bategeera nnyo tournament eno njagala okutegeeza gwali ku mukutu ogwa Red Zone TV bw'oba maze okusubscribinga kyokola kya mutawaana bw'oba tonaba kubanga osubscribinga kikole subscribinga kati okwatene ku kigalo ekyo olikinge kubanga wentera okugamba ajokoma okubanga olikinga ate information oba ogiyambyeko okubeera nga etambula mungeri yemu nja kusaba ogende mu comment section otekeyo obubaka bwo ensonga ozirabye otya osinzirewo okubanga ogoberera ensonga zino ate tubeere nga tukutuusako amawulire g'obadde tonnategeera g'otegedde naye nga togannyonnyose bulungi kakati mu district eziri mu Eastern Uganda nga bwe nkugambye baali bategeera nnyo ensonga eno eya Foot Soldiers Tournament era emipiira gino gibadde gigenda mu maaso nga mulimu ogw'okubaka ogw'ebigere mulimu n'emipiira oba n'empaka endala ez'enjawulo bannayuganda abakkiriza mu Robert Kyagulanyi Center mu abakkiriza mu nkyukakyuka be babadde nga beetabamu kakati olunaku lwa leero ennaku z'omwezi nga ziri 5 mwezi gwa 2 omwaka 2024 Foot Soldiers Tournament eno ebadde egenda mu maaso era bakedde ku makya kubeera nga basamba endiba yaabwe kubeera nga bakwasaganya ensonga yaabwe mu district gye bayita Buyende era constituency gye bayita Budiope East kakati no mu Buyende eno nja kuwaako ku nsonga ezo oluvannyuma tunaba tumaliriza updates zino nja kujja nkuwe ebiva side zeeyo e Buyende naye nga Foot Soldiers Tournament eno ebadde egenda mu maaso mu bitundu byeyo wabula poliisi Amaje n'ebitongole ebirala byonna ebikuuma ddembe bajjeyo omukka ogubalagala tear gas bajjeyo amasasi live bullets n'emiggo ne bakakkana ku baana abakkiririza mu nkyukakyuka abatalina nsonga yonna abatalina tabbu na muntu yenna ne babakaliga emiggo gy'otayinza na kubanga onnyonnyola era tear gas emmotoka ya poliisi evuddeyo n'esooka esembera ku kisaawe abaana bali mu kusamba busambi mupiira nkugambye bagiyita Foot Soldiers Tournament mu Budiope East ye constituency wabula mu district gye bayita Buyende era nga bangi basigadde bambi bafunye ebisago eby'amaanyi oluvannyuma lwa poliisi bakuba emiggo okukuba tear gas omukka ogubalagala abamu bakubye ne live bullets mu bbanga mukawefube w'okulowooza nti bagumbulula abantu naye mulimu abagenze nga embeera si nnungi ey'obulamu bwabwe naye nga tebalina musango gwe bakoze okujjako okwetaba obwetabi mu tournament eno abasirikale bayiye bangi nnyo patrols zibadde ziwerera ddala eziyise ku kisaawe ekyo ne bagezaako okuba nga bagumbulula abaana bano abadde basamba obusambi omupiira gwabwe tebalina jjinja lye bakutte tewali nsonga yonna oba tewali musango nagwe bamenye tewali kikyamu kye bakoze okwetaba mu tournament eno nekkiriza nkutegeeze nti poliisi Amaje n'ebitongole ebirala byonna ebyandibadde ebikuuma ddembe bakedde ne bagamba nedda bassebo nedda bannyamo ba Foot Soldier temujja kukola nsonga eno temujja kusamba wano Foot Soldiers Tournament zammwe temujja zisambira wano mu Budiope tetujja kubakkiriza Budiope neeyo njagala okutegeeza waliwo omunene mu gavumenti ate nga ingini ya magogo sijjamu bagamba bamuyita magogo java side zeyo gyakiikirira kakati njagala okutegeeza ezimu ku tournament ezibadde zitambula obulungi nnyo zibadde zitambulira mu Eastern Uganda mu bitundu eyo ewali abasoga eyo mu Mbale Mbagisu eyo mu Basamya abaana abo bategeera enkyukakyuka bategeera Robert Kyagulanyi Center era be bamu ku badde basinga okujjumbira nnyo enteekateeka zino kati wano ku Red Zone TV ne tufuna amawulire nti poliisi amakya g'olunaku olwaleero ekedde kubasalako era njagala okutegeeza poliisi Amaje n'ebitongole ebirala byonna by'omanyi ebyandibadde bikuuma ddembe bakubye omukka ogubalagala live bullets amasasi n'emiggo
mu baana aba NUP National Unity Platform abamanyidwa nga ba Foot Soldiers era badde basamba kye bayita Foot Soldiers Tournament mu Budiope East mu district gye bayita Buyende era nga wenkutegeezezza nti bangi bagenze embeera si nnungi nnyo era abavubuka abasinga obungi boogedde ku nsonga eno bagamba ne poliisi egezaako okubalemesa okusitula n'okuvumbula ebitone ebyavubuka bannaabwe poliisi yandibadde ebayambako okubawa obukuumi kubanga kino kye bakola kiyina emigaso mingi nnyo okujjawo obwavu mu bavubuka kubanga businesses nyingi zitambulira ku mipiira gino abatunda ebyokulya batunda abatunda ebyokunywa batunda abaana ba boda bavuga abazanyi ne bavuga n'abantu abalala naye ate poliisi ebyo byonna tebitunuulidde n'ensonga esinga obukulu ey'okugatta abavubuka mpozi okujjako era bangi bavuddeyo nga bagamba okujjako nga temwagala twegatte lwansonga mukimanyi nti abavubuka ffe tuwagira Robert Kyagulanyi Ssentamu kati bambi omupiira gwabwe bagulinyeemu tournament eyo poliisi n'abitongole ebirala n'ebikuumaddembe babirinyeemu bakubye amasasi tiyagasi n'emiggo abamu babakubye emiggo era bagenze embeera si nnungi naye nga bo tebadde na nsonga yonna babadde bazze mu kubanga beetaba mu tournament yaabwe emanyiddwa nga Foot Soldiers Tournament eno nga tournament ebeerawo buli mwaka tournament eno ebeerawo era bamujjukira mu bifo ebimu president yatera okugenda n'abanga awunzika empaka zino ng'agabira abawanguzi ebikopo byabwe n'ebirabo ebirala so kati mu district ey'Ebuyende olunaku olwaleero poliisi ebiganye egambye nedda sebo tetujja kubakkiriza eyo Foot Soldiers Tournament ffe tetujja gikkiriza wano okusinzira ku biragiro bye tuyina tetujja kukkiriza mu gisambe naye nga abasirikale bo tetujja kubanenya nnyo newankubadde nga nabo banenyezebwa nti be bakozesebwa naye nga okusinzira ku biragiro ebiva waggulu gye tutamanyi akitegeezebwa oba batutegeezezzaako nti order yazze buzi nti abantu abo temubakkiriza kusamba tournament eyo kubanga tournament eyo bw'enaagenda mu maaso successfully ku nkomerero yaayo Robert Kyagulanyi Ssentamu ajja kujja agiwunzike agabira abantu ebirabo kati kitegeeza bajja kuba batulabisa kakati nno gwali ku Red Zone TV njagala okutegeeza nti eyo yembeera etuuse ku baganda baffe abawangalira saidi eyo abakedde okubanga beesanyusa ababadde baagala okubanga beegatta obanga bakola omukago okubeera nga balina ekyenjawulo ekibagatta ng'oggyeko okuwagira obuwagizi Robert Kyagulanyi Ssentamu n'okukkiriza obukkiriza mu nkyukakyuka nga baagala at least babeeko n'ebintu ebirala bye bagattako kati nno njagala okutegeeza poliisi tebikkiriza era ebagambye temujja bikolayo temujja kusambayo zi Foot Soldiers Tournament zammwe era wenjogerera nga tournament eyo ekyayimiriziddwa okusinzira ku information gyenfunye naye nga Uganda Police ekyo kyekyamaanyi kyesobodde okubanga ekola olunaku olwaleero kakati gwatugoberera ku Red Zone TV kiriza nkujjukize nti njagala otuwagireko mutuwagireko bannange tukola sofa sets ez'omulembe tukola sideboards ez'omulembe tukola furniture yenna ow'omutawana ennyo ku bbeeyi eya wansi bbeeyi rayisi ate nga furniture gwe tukola wa mulembe nnyo tukola sideboards zo weetaaga mu ddiiro lyo oba mu ffumbiro lyo oba furniture yenna gwe weetaaga mu office oba mu kifo ekirala kyonna kasa kiba nga kyekuusa ku kya furniture iffe Baharuna and Sons Interiors bino tubikwasaganyiza bulungi nnyo tusangibwa wano e Kawempe okumpi n'ewali Avis Company ensonga tuba tugikwasaganya bulungi nnyo bw'otuuka ku kkuba erigenda ettula ojja kuba otuuseewo era ojjayo essimu yo n'okuba ennamba eyo eri 0753168685 ne tuba nga tukwasaganya ekintu ensonga neeba nga ate ekutuukako bulungi nnyo ago ge gafudde Buyende ayo gye bayita Budiope East ge gavuddeyo naye nga byonna ngenda kuba nga mbikutuusaako ky'olina okukola kiri kimu kwekuumira ku mukutu guno gwa Red Zone TV bw'oba tonaba kubanga osubscribinga gwe omupya nja kukusaba kkirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko osubscribinge ku channel eno okwate n'ekkade aka notification obeere nga tomisinga nsonga yonna ojja kubeera omu ku abanasooka ng'okumanya Red Zone TV ng'etaddeyo ensonga yonna tuwuliziganye mu updates eziddako kubanga tukyakuweereza.